Bw'otuuka mu kitundu ky'e Nansana ekisooka okukwaniriza z'enguudo ezitemagana okukira zaabu, ebizimbe egaggadde kookomya amaaso, amalwaliro ko n'ebintu ebirala ebyewuunyisa. Naye owange olowooza Nansana bw'ati bwe yali? Kansooke nkuzeeyo ekkeemabega nkunyumize obuvo n'obuddo bwa Nansana. Nansana erimu amagombolola ana okuli erya Nansana, Nabweru, Busukuma ne Gombe. Erimu ebyalo ebiwerera ddala 130 n'abantu abawerera ddala 75,000. Nansana etudde ku ttaka lya Kabaka, ekintu ekyaleeteranga abantu abafunyemu kasente okulyettanira nga bagulamu poloti mbu mu biseera ebyo kyali kitoogo ekiwedde emirimu ekitakwegombesanga na kubeeramu. Okusinziira ku batuuze, mbu ebiseera ebyo ebyalo ebimu mu Nansana mwalimu emisambwa egyatambuliranga mu bintu eby'enjawulo okuli engo n'emisota, ko n'egyo gye baalabangako n'amaaso gaabwe. Okugeza ekifo kya Jenina mbu waalingawo omusambu ogwatambulanga kyere, wamma nga bwe gunaayita abantu baddanga ebbali ne beetegereza obulungi bw'omusambwa guno. Era emisambwa egyo kati waliwo omusambwa ogwayitanga mu Nassaabyaawo. Era ng'endula owulira guugwo guyitawo nga guyiseeyo gutambula. Mulekwa nga mulamusota mwereego gutambula. Mudda mulamusota. Nga oli omusota wabeeranga ku ssaawa 7 ez'emisana. Everyday gulina okujja mu kakubo ka Nassaabyaawo. Obulaka be guti. Nga gulina oga nti bannaye mulindeeko omukulu amala okwota olwoka aveewo n'okumuyitewo. Nga mugumiikiriza. Mu kifo ky'e Nakkuule nawo waalingawo omusambu ogwayitibwanga Nakku, ogwatambulanga mbu ne guwerekera n'abantu abaalinga bava okwenywera. Era ssaawa zaabwe 3-4 gwenekola nga agamba nti twagisanze yatwerekedde paka waka. Paka waka nti twetuuse twerengola nga tugamba naffe tuteege tulabe. Mbu mu kusooka Nansana yali Town Council Nabweru, Busukuma ne Gombe nga biyitibwa sub county okutuusa wano jjo ly'abalamu. Abakulembeze we baaleeta ekiteeso eky'okugijja mu Town Council okugifuula munisipaali. Olw'okuba poloti zaali za layisi, akaseera kaatuuka abantu ne batandika okukyettanira era ennyumba ne zitandika mpolampola okumeruka. Tuwayizzaamu ne Isaac Kanyika atemeza mu gy'obukulu 65 atunnyonnyodde obuvo n'obuddo bwa Nansana. Nagenda okutegeera nga Nansana ono ebyalo bino twakula si bingi kubanga okuva e Kampala omanya nti nvudde wa Bakuli, ngenda Kasubi, ngenda Nankulabye, n'ojja wano e Namuŋŋoona ng'oli Nansana. Nansana ate nga munene ddala naye nga tumwawula ne tugamba Nansana ku 5, Nansana bamwogereranga mu mayiro, Nansana ku 6, Nansana ku 7, Nansana ku 8. Nansana bwatu bwe yalinga nga kyalo kinene ddala. Lwakuba kati ebyalo bye twali twemanyi nti byesuddeko eri Ganda, Kyebando. Olw'okula kwe Nansana oweeyo takyayinza kwogera nti nsula Kyebando, aga nsula Nansana Kyebando. Kanyika atubuulidde nti Nansana yatandika okukula mu myaka gy'ekyenda, mbu okuva olwo abadde tannaddirira n'okutuusa kati. Okusinga okukyukakyuka ennyo atandise mu gy'ekyenda nga giggwayo. Okukula ennyo ku speed ntandika okulaba ebibanja nga bisalibwasalibwa poloti. Mu gy'ekyenda awo 95-96 abantu abavubuka ebyenfuna nga bw'obimanya abakadde olwo baali bagenze batandika okusegulira abaana ne baga nti tujja kutunda. Abaana ne batandika okusala poloti. Okuva olwo Nansana tannaddayo kudda mabega. Mbu Nansana we yatandikira okukula n'obumenyi bw'amateeka ne butandika. Okusooka nti Nansana omukadde yalimu obumu okusingako kati, kubanga ng'omuntu ne bw'okuba nduulu n'ow'egganda ateega era obumenyi bw'amateeka bwe twabulwanyisanga. Naye kyewuunyisa ennaku zino nti omuntu bayinza omubba mu mita 10 nga waliwo omuntu omulala naye ng'atunula butunuzi. Ekyo kitwewuunyisa nnyo. Abantu tebafaayo omuntu atuuka ku buzibu naye nga batunula butunuzi. Era Kanyika atubuulidde nti ababbi batandikira mu bitundu by'e Katooke ne Ganda. Katooke oyo yali mubi nnyo n'emisana n'ekiro. Era we twakuumiranga nga tukumanya amakubo agava e Katooke, bubbi nga buva nnyo e Katooke. Ne Katooke naye population nnene
era embeera ekyuse nnyo kati at least otambula. Olw'omuwendo gw'abantu abamuyingiramu Nansana yeetaggulula wabula gye yakoma okukula n'obumenyi bw'amateeka ne bukulira ddala. Kubanga abasinga obungi bali mu kkomera singa obungi era tuyambiddwamukko nti kkooti kitennaba kubata. Era mu Nansana mwe mwali ng'ekifo ekimanyiddwa nga Kibulooka. Ng'omuntu yenna bw'omugamba nti ogenda ku Kibulooka naddala abavuzi b'ebidduka mwanattu nga tebakuleeta anti ke kafo mwakuŋŋaaniranga ababbi aba buli ngeri. 2 awo ewaali avubuka abaava ku Luyinje Namuŋŋoona baavanga Bugerere baava mu bitundu eby'enjawulo ne bajja ku Kibulooka awo ku Kibulooka ku Kyazi tebagambwako misana kiro tebaleka boda tebaleka atambulire mu takisi. Kati olunaku lw'enkya we tugenda okutandikira n'emboozi yaffe naddala okumanya Kibulooka yatereera atya n'okutuusa kati. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.